Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Omukama abeere nammwe. Olwaleero tukuza olunaku lw'Omukama olwa 12 mu budde obw'omwaka bba. Essomo erisooka livudde mu kitabo kya Yobu omutwe ogwa 38 akanyiriri akasooka ak'omunaana paka aka 11. Awo Omukama n'ayanukula Yobu ng'ayima mu mbuyaga ez'akazimu n'agamba nti, ani yaggalira ennyanja eno n'eri bwe yali ng'ewaguza ng'ekiva mu lubuto? Bwe nagissaako ekire ekigyambaza ne kiziikiza ekikutte nga bwe bugoye bwayo, bwe nagigerera ensalo yaayo ne ngiteekako enzigi n'ekkufulu, nagigamba nti, wano w'okomanga, tosukkangawo, era wano amayengo go ageesonda we ganaatangirirwanga. Ebyo Omukama yabyogera. Mugulumize Omukama kubanga okusaasira kwe kwa mirembe gyonna. Abaali bakkiridde ennyanja mu maato nga bagenze okusuubula mu mazzi amangi, beebeerera Omukama by'akola n'ebyewuunyisa by'omu nnyanja. Mugulumize Omukama kubanga okusaasira kwe kwa mirembe gyonna. Yayogera bwogezi n'akugumula empewo eyakikuŋŋunta, n'asitula amayengo okukoma kuli. Gaalinnyanga okutuuka mu ggulu ne gakka okutuuka ku ntobo. Omwoyo gwabaggwaamu mu bubenje. Mugulumize Omukama kubanga okusaasira kwe kwa mirembe gyonna. Ne balaajanira Omukama mu nnaku zaabwe n'abawonya mu buyinike bwabwe. Yakkakkanya omuyaga, akawewo ne kafuuwa mpola, amayengo g'ennyanja ne gasirika. Mugulumize Omukama kubanga okusaasira kwe kwa mirembe gyonna. Ne basanyuka okulaba nga gasirise, n'abagobya ku mwalo gwe baali baagala. Beebaza Omukama olw'okusaasira kwe n'olw'ebyewuunyisa bye yakola mu baana b'abantu. Mugulumize Omukama kubanga okusaasira kwe kwa mirembe gyonna. Essomo eryokubiri livudde mu bbaluwa ey'okubiri Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Ekkolinto omutwe gwa 5 akanyiriri ak'e14 okutuuka ku 17. Abooluganda, okwagala kwa Kristo kutuwujja, kuba kugamba nti oba omu yafa okubeera bonna, awo nno abantu bonna bandibadde bafu. Kyeyava afa okubeera bonna, abantu abalamu baleme kuba balamu lwa kubeera bo bennyini, wabula lwa kubeera oli eyafa ku lwaffe, n'azuukira mu bulamu era ku lwabwe. Ffe okuva kati tetuba tutabaako gwe tutunuulira mu bwa muntu buntu. Oba Kristo twamutunuulirako ng'omuntu obuntu, kati si bwe tumumanyi tutyo. Buli yenna ali mu Kristo afuuse ekitonde kiggya, ekitonde ekikadde kiweddewo, kati ekijja kye kiriwo. Ebyo Omukama yabyogera. Aleeruuya, nze kitangaala ky'ensi, Omukama bw'agamba, angoberera alibeera n'ekitangaala eky'obulamu. Aleeruuya. Omukama abeere nammwe n'abeere naawe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Mariko omutwe ogwokuna akanyiriri ka 35 okutuuka ku 41. Mu budde buli obudde bwe bwawungeera, Yesu n'abagamba nti tuwunguke tulage eri emitala w'ennyanja. Bwe baamala okusiibula ekibiina ne bamutwala nga bw'abadde mu lyato, n'amaato amalala ne gagenda naye. Omuyaga mungi ne gujja, amayengo ne gayiika mu lyato, eryato ne lijjula amazzi. Ye yali yeebase ku kiwenda ku kigugu. Ne bamuzuukusa ne bamugamba nti, Muyigiriza, tofaayo ng'olaba tufa. N'agolokoka, omuyaga n'aguboggolera, n'ennyanja n'agigamba nti, sirika, towuuna. Omuyaga ne gukoma ne guba mulaala nnyo. N'abagamba nti, mutidde ki? Temunnafuna kukkiriza? Ne batya n'okutya kungi, ne bagambagana nti, ogamba omuntu ono ani? Olaba omuyaga n'ennyanja bimuwulira. Bigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo awo bikomye. Abooluganda abaagalwa, amasomo g'olwaleero gatujjukiza ki Katonda waffe kyali. Kristo oyo ali naffe
ne mu mbeera oba n'emiyaga egy'obulamu. Awo nno leero tumwebaza era tujaguza olw'okuba Kristo yatufaako, alina amaanyi ku miyaga gyonna egy'obulamu bwaffe. Mu Evanjiri nga bwe tuwulidde, Kristo akkakkanya omuyaga, aguboggolera ne gusirika ne guba mulaala nnyo. Naffe abantu abo baalabanga ennyanja nga nayo eringa engeri gy'agiboggoleddemu, tulabira ddala eringa bw'olaba Sitaani nga bwe yamuboggolera. Awo nno ye Maliko kyatutegeeza nti Kristo ono aboggoledde ennyanja, nga bano babadde beebuuza omuntu ono y'ani? Ye Katonda kati atambulira mu ffe, gwe tuwulidde mu ssomo erisooka, eyatonda. Naye mu bye yatonda ebyo, abamu tuyinza okulowooza nti Omukama ate atwerabira mu mbeera ezo ezigezesa, nga Yobu naye bwe yali, nga yeebuuza Omukama olw'ebirungi byonna by'akoze, naye kati Omukama ali ludda wa mu mbeera eno? Naye mu mbeera eyo Omukama era n'amuddamu nti wadde ebirala byonna biri bwe bityo, naye ye asobola byonna okubifuga, okubikkakkanya. Essomo eryokubiri, Pawulo naye ate asanzeeyo ekirala oba embeera endala esobola okukyusa ensi n'okugizza obuggya, kwe kwagala kwa Kristo. Byonna ebitonde kubizza buggya, kubanga bwe tuwulidde essomo eryo nga liggwako nti buli yenna ali mu Kristo afuuse kitonde kiggya. Ye Pawulo omuyaga gw'obutamanya okwagala kwa Kristo kwe kwamuyamba okuguvvuunuka, n'afuuka ekitonde ekiggya mu Kristo oyo. Evanjiri eyo naffe etujjukiza emiyaga gye tuyitamu mu kukkiriza kwaffe ggwe nange. Emirundi egisinga tuyinza okuggwaamu amaanyi, tuyinza okuyenjebuka. Nyera ebigambo ebyo ekibuuzo Kristo ky'abuuzizza abayigirizwa be nti mutidde ki? Temunnafuna kukkiriza? Naawe nange kyatubuuza nti otidde ki? Tonnafuna kukkiriza? Okutya kungi okutugezesa ggwe nange, era tuyinza okuyenjebuka, tuyinza okuwanika olw'okuba tulowooza Katonda tatufaako oba Katonda atusiriikiridde. Evanjiri bw'eba eyogera ku lyato n'omuyaga, mirundi egisinga esonga ku Ekereziya emiyaga gy'eyiseemu. Naye ggwe nange naawe tuyita mu miyaga egy'enjawulo, mu bufumbo bwaffe, mu kuyitibwa kwaffe, mu bitugezesa, mu ebyo bikemo bye tugwamu, mu kweraliikirira, mu bizibu by'oyitamu. Mayengo mangi agagezesa okukkiriza kwo. Ate kati waliwo kino ekya COVID. Naye mu byonna tuwulirenga eddoboozi lya Kristo atugamba nti temutya. Ensi yagifaako, ensi ye yagiwangula. Buli kizibu kyonna asobola nno okutuwangulira. Oluno olwaleero nga tukuza olunaku lw'abataata, tujjukire abataata engeri gye batufuddeko, gye batuweeredde n'ebintu eby'enjawulo gye batukuumye. N'Omukama naye bw'atyo gwe tusaba bulijjo nti Kitaffe ali mu ggulu, bw'atyo bw'atufaako, bw'atukuuma, bw'atuweera byonna bye twetaaga. Bulijjo nno weesabirenga. Ebigambo omusajja omu awandiika ku Bayibuli ennyo, William Barclay, byakozesa. Bulijjo weesigenga Omukama nti kuli kumpi, era mukkirize ajja kuweera byonna bye weetaaga. Ono nja kwagaliza wiiki ennungi, twongere okwesiga Omukama ne mu ebyo ebigezesa, kubanga ye muwanguzi waffe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu kukkeko kutambule naawe mu wiiki eno.